Okay, natembanirizaako buli mujasinzira okubeera nga te agoberera amanya mu Fahad Pro UG mbanirizaako omulundi omulala, liking a video, sharingirako abalala wansi mu comment section always wabeera open era nga oyina eddembe okubeera nga te osulawo comment yo wansi ku biki ebibeera bigenda mu maaso byembeera nkuleetedde. Omukyala eyaliko sipiika w'eggwanga lino Uganda, omukyala amanyikiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga bamulabudde era nga kaweddemu azijja nabyo mu maaso awo naye muzikirize mbere nga ate sooka neekoonako wano. Omukyala ono amanyikiddwa nga speaker wa Uganda aliko ssaawa eno, speaker Anita Among yaguddewo ekisaawe saidi eyewaabwe e Bukedia naye ebigambo bitandise okubeera nga tebivaayo. Sooka wekatambika ngenda okubeera nga tetandika nako sooka nkakuzanyire sooka owulire biki ebigenda maaso saidi eyo, then oluvannyuma nkuleetere abaani abalabudde omukyala amanyikiddwa nga Rebecca Kadaga. Ate bonna bakugireko ensoga ezo zonna agenda kubeera nga tensembyayo akatambika Edrisa Musuza. Edikenzo bamuwadde obwa special oba senior presidential advisor wa President Museveni ku bino ebya entertainment era nga bizizza backfire komawo nabyo mu maaso awo nga amaze okubeera nga tembaterawo obutambi buno bwonna subscribinga bw'obanga obadde tenakubeera nga tosubscribinga ate ka notification bell kokoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli lwonna bataddeyo video ojja kubeera nga tofuna ka notification awo nti kakati kintu kyekipya esobola okubeera nga tekigwawo nkomawo temubaawo. Speaker wa Parliament waffe Anita Among alina ekikolwa kyakola yagula ono mwana gwe bayita Bebekulu. Muyita mwana because obwongo bwe sibutegeera bulungi. Yagula Bebekulu n'amutwala ewaabwe e Bukedeya. Bwe yamutwala e Bukedeya n'amulambuza ebintu Speaker Anita Among byakoze. Ekyamazima Anita Among yeetaaga okusiima olw'ebyo byakoze byataddewo mu kitundu kye ebirabwako, gamba ng'eddwaliro, gamba ng'ekisaawe, gamba ng'ebirala byatulaga Bebekulu byazza atulaga. Ekyamazima nti omuntu bw'aba alina kyataddewo mu kitundu yeetaaga okusiima, yeetaaga okusanyukira, yeetaaga okwaniriza kasiteebeera nga contribution nnungi. Nekye twebuuza Anita Among lwaki obikola at the expense of Ugandans? Si kibi kyokola naye lwaki okikola at the expense of us? Lwaki bangi kuffe tulina kweyaguza lujjo, tulina kwerya nkuta, tulina kwerumaaluma, tulina kubeera mu mbeera etamatiriza ddala embi ebitagambika gw'okubeera ogw'okusobola okuteekawo by'oteekawo because sente zaffe ez'omuwi w'omusolo ze tukubuuza ezibbibwa mu Parliament ate weeyongera kuzibikkirira ate ng'oba oli awo mu Parliament awo wandibaddewo obwenkanya. Ekyo nno kituleetera okulowooza nti yeggwa mubbi omukulu kubabba ssente z'eggwanga, kubanga bwe tukugamba dinedda ssente z'eggwanga wano wezibbirwa ne tugezaako okuleeta obukakafu obulaga nti ssente z'eggwanga wano wezibbibwa. Obukakafu bwaffe obubuusa maaso era byonna n'okola ky'oyinza okubivulunga okulaba ng'ebintu byaffe abantu tebituuka ku fulo ya Parliament. Ekyo nno tukutegeeza Anita Among, maama oli mukyala mulungi nnyo, maama owadde abantu bangi nnyo emirimu, maama owadde abantu bangi nnyo embeera ennungi, naye maama bangi nnyo b'oyonoonedde obulamu olw'okubanga obabbira ssente ezandigenze mu ddwaliro, bangi nnyo b'oyonoonedde obulamu olw'okubanga ensimbi ezandibadde zibakolako mu malwaliro teziriyo, tezituuka olw'okubanga enguudo mbi ne bafuna accident olw'embeera enzibu ennyo gy'otaddewo nti ssente ekitongole ekyo ky'okulembera ekya Parliament kizibuzaabuza ne zitatuuka mu bannansi. Bwe zitatuuka mu bannansi ne zitakola bye zirina kukola, ne zizimba ekisaawe e Bukedeya, ne zikola ebintu ebirala e Bukedeya, ne zitema kukola mirimu gyazo. Ate ng'okuzimba ekisaawe n'okukola ebintu ebirala by'okola e Bukedeya tetumanyi ziyitira. E Bukedeya zigasa abantu batini nnyo, ssente zireke zitambule nga bwe ziteekeddwa okutambula mu ggwanga. Tukusaba busabi maama, essaawa yonna ojja kutegeera akatuvaamu. Naye totukaka, totunyigiriza, totuleetera kutuuka mu mbeera
yakwekyawa baako kyokola weekube mu mutima ng'omuzadde weekube mu mutima nga munnaddiini kubanga nkulaba olaga oli mukkiriza kati ng'omuntu omukkiriza omanyi ky'oteekeddwa okukola ku lw'eggwanga lyo oleme kukaabya bannansi maziga gw'olw'okuba otereeza ebukedeya ne bw'onaatereezaayo nga bannayuganda abalala bali mu buyinike tekijja kuyamba ggwanga tekijja kukuyamba ng'omuntu era sitiiru bannayuganda abalala bajja kusigala ng'amazike gaabwe gakulukutira ku ggwe n'olwekyo tukusaba maama ebigambo bino saagala bikunyiize ebigambo bino nsaba obitwale nti mbikugamba mu mutima gwa kizadde bikugamba mu mutima gwa kintu kikulu nga bye biteekeddwa okukolebwa ebyaddala twakugamba ne tukulabula ku bulabe obuli okujja paalamenti mu kizimbe kyayo ogitwala eggulu kati essaawa ya leero tukulaba ng'ogijjeewo walangiridde dda nti egenda kubeera ggulu ekintu ekyo twakulabula nti kya bulabe kyonoona ensimbi zaffe ez'omuyiwa omusolo ate kirina we kitutaasiza naye olw'okuba mmwe tukkiriza ffe abatamanyi tukkiriza nti mulina we mubbira yensonga lwaki mukisimbako nnyesira ne mwagala mujje paalamenti mu kizimbe kye twateekamu ssente empitirivu ennyo ne tuteekamu conducive environment ne tubateeramu AC ne tubateeramu enzigi ennungi ne tubateeramu entebe ennungi on our expense on our money ne tubazimbira ekizimbe ekirungi amatiribona amatoobuta ekirabika obulungi ebitegambika kati nga mwagala kukyabulira mwagala kukisuulawo ndi mugende eggulu gye muba mukolera enteesa zammwe ekyo nno kyabulabe maama wange twe tugamba nti okugenda eggulu eyo mugendereramu kubbiramu nsimbi zaffe so n'olwekyo tukulabula oli mu kutukaka oli mu kutunyigiriza kututeeka mu kkoona tukole ebintu ebyekko tukole ebintu ebyattemu ku ggwanga lyaffe tukusaba totugezaako okutusindiikiriza okutuuka mu kaseera ako because buli kimu gw'olabanga ekitasoboka era buli kimu gw'olabanga ekiryokke olabanga ali seefu ennyo olabanga alina ab'amagye ennyo naye bannayuganda bajja kutabuka embeera bw'enaasukka bannayuganda bagenda kutabuka ate embeera mu ggwanga Uganda esajjuka buli olukedde ndi mu Uganda okufuna omugaati kizibu nnyo kya bulumi ddala ebitagambika si kintu kyangu omuntu okuteeka emmere ku mmeeza n'olwekyo bannayuganda nga mubanyigiriza okutuuka okubeera nga basula njala nga basiiba njala tubasaba mu kaseera kano mwekube mu mutima mulekeraawo mufunze mukole kye muyinza mufunze ku nsaasaanya y'ensimbi z'omuyiwa omusolo zisobole okuganyulwamu bannyini musolo abawa omusolo basobole okuziganyulwamu zisobole okukola ebintu at least ebibeezaawo obulamu bwabwe okubabeeza obulungi awo nkumaze sikuddamu bw'oba onyiize sirina kyakukukolera naye nga byenkugambye by'oteekeddwa okukola okusobola okutaasa ku ggwanga lyo okusobola okwetaasa ng'omuntu n'okwedifendinga enkya mujjukira benajja ne mbagamba nti nno Museveni bagamba nti kabaka tajja kusukka mu gwa munaana nga 15 olwaliro mmeka ali mu ddiiro kati nno owulira abantu be bali mu kubala bagambye bwe bati obutwa abantu abaabulya kuliko mirundi kuliko Ssaabasajja Kabaka kuliko Kadaaga bagambye kati Kadaaga yaddako kirabika Kabaka ye bamukongoseeko mwongere okusabira Kabaka weewaawo bagambye Kadaaga yaddako leero 15 ogw'omunaana baali bagamba Kabaka tasukka gwa munaana 15 mujjukira nkiina mu videos nga 15 ngambagamba nti abasajja bagamba Kabaka tasukka gwa munaana 15 Mukama Katonda w'eggulu tukwebaza kubanga Kabaka azituusiza ate n'aziyisaawo era ajja kuziika bonna abaali abalabe be bonna abaamwagaliza amagombe alibaziika n'abamalawo mu linnya lya Yesu bagambye Kabaka yaddako bagambye Kadaaga yaddako bagambye beebuuza lwaki nti ye ate tamala emirundi mbuye yabulabuukirira mangu neyejjanjaba naye Kadaaga teyabulabuukirira mangu naye ye Kadaaga lwaki tafuwa ensonga za Eddie Kenzo zinzijigiriza ebintu bingi mu nsi eno era zindaze nti obukya buziba embizi osobola ogisanga ku malaalo ga Agi naye ng'agigobaganyanga mu bulamu nga yeebasooka ng'efuka nako
era mu life never say never nkikakasizza. Ani yali amanyi nti Eddie Kenzo asobola okukolera mu system gye yayimbako biwoobe volongoto n'ebisigadde. Era Eddie Kenzo amazenge ebbanga ng'atukakasa ye si munnabyabufuzi. I'm not a politician, not a politician. Ne tugamba well and good. Era Eddie Kenzo yatukakasa mbubo ekibatutte gye batutte kunoonyayo copyright tugyebaza copyright e Uganda etinta. Ensonga za Eddie Kenzo zinzijukizza omusajja omwe Kenya yali akulira makomera. Omusajja oyo yagaana okuwa abasibe omunnyo mu nva n'abagaana sukaali mu buugi kubanga yali akulira makomera ng'agamba bakulimino. Naye yamaliriza ayingidde ekkomera bwe baabimuwa yakaaba. Eddie Kenzo ogenda kutugamba ki? Watugamba otatole munnabyabufuzi. Leero oliwa? Kati naawe ogudde mu lubu lw'abafulu figa Catherine Kusaasira Buchaman mention but few. Oyo no Mwami Museveni aleka akukunamizza. Kafero yayimba n'atugamba okuwangala kuno kutulabisa ebintu. Good life negamba obudde walayo obudde. Time is the best judge. Time is the best witness. Kati mutugamba ki? Copyright tugira bataate etinta. Ono ye Eddie Kenzo atalina wadde ebbaluwa ya P7 eyakulira ku street, atalina family, azimba enzimbe. Naye ng'ate gwe oli mwana wa muntu wava mu family etegeerekeka, wasoma, olina diploma yo, olina degree yo, abamu mulina 2, abalala mulina masters, abalala mulina PhD, abalala ebitabo mubimazeeyo nga mulina doctorate. Naye President Museveni n'abalekawo, n'atabalabawo, n'alonda Eddie Kenzo atalina wadde ebbaluwa eya P7, n'amuwa ogufo Senior Presidential Advisor on Creative. Abantu bangi muyomba nti President Museveni amazeemu okusoma value. Nedda. President Museveni akulaga nti amagezi amazaale gasinga ago gemujja mu masomero. Eddie Kenzo ataasoma eyakulira ku street, atalina family. Eddie Kenzo yatandika okuyimba, n'ayimba, n'aleeta BET eyasookera ddala mu Afrika. Bannayuganda ne tugamba Eddie Kenzo yagula, ayina connection, simanyi yakola biki, naye ng'agireese nga yakoze history. Teriyo munnayuganda yali azzeemu okubeera nti aleeta BET mu Uganda. BET kyekirabo oba award eyasinga mu biseera bya Eddie Kenzo mu Afrika yonna. Abamu ne bagamba yali mpya. Okay, lwaki bagitandikawo ku lwa Eddie Kenzo? Eddie Kenzo ye muyimbi eyasookera ddala era akyasembyeyo nga teyasoma, talina baluwa ya P7, nga talina family, nga yakulira ku street okuwasa minisita, nga mukyala we ayina degree, ayina ey'okubiri gye bayita masters mu law, nga member of parliament ate nga minisita. Era omuntu oyo okyasobola okuyimirira ku magulu go omuyiseemu amaaso. Bw'abeera nga yagula ku BET award era n'okubeera nti akwana minisita, imwe baminisita abawala oba abakazi mwali temubalaba? Ngambamu abalala abayimbi abaasoma abagambanga nti Eddie Kenzo akozesa ssente. Nedda. Eddie Kenzo akozesa magezi amazaale era n'ateekamu n'omukisa gwe Mukama gwe yamuwa. Kkiriza obagaana, ensi eno ewangulibwa bantu bakozesa magezi mazaale. Ne buli lw'okulembeza amagezi ag'ekibiina amasome obeera ku 0, obeera oli kafu. Eddie Kenzo ye muyimbi atalina wadde ebbaluwa ya P7, ataasoma, atamanyi luzungu. Ye muyimbi atalina family,
ate nga ye muyimbi asoose okugatta abayimbi bannayuganda n'abakolamu ekintu kye bayita uniyoni. Era gavumenti n'emuwuliriza, gavumenti n'emuwa ssente ezo ne baziwola abayimbi abateesobola. Eddie Kenzo n'ayiiya akatiba ke nti tukole jam session eyalingawo ku National Theatre, naye ng'ate tubadde tulina abayimbi be tuyita ba Big 3, tubadde tulina abayimbi abakulu abazaala ne Eddie Kenzo nga bassebatta nga teri n'omu akirowoozaako. Era mwagala kugamba nti Eddie Kenzo yakozesa ssente okukigula oba okugula idea eyo? Nedda, yakozesa magezi ge amazaale. Mukama Katonda bw'akuwa aba akuwadde. Amagezi amazaale gasinga ebitabo bye mugenda ne mwetikka ne mubonaabona. Kubanga Eddie Kenzo yakumaakuma abayimbi abalina ziddiguli, yakumaakuma abayimbi abamuzaala n'omuzaala. Eddie Kenzo yakumaakuma abayimbi abayimbidde emyaka egisigenda mu 2 mu 3. Kati essaawa zino ye pulezidenti waabwe. Era mukyawakana nti Eddie Kenzo tasaanye kukulembera abayimbi. Igwe wenna ayinza okukyogera obeera oliko akatuli ku mutwe. Eddie Kenzo Pulezidenti Museveni n'amulonda okubeera senior advisor on creative. Senior kemba mu makinga. Igwe n'ovaayo n'oyomba kambuuzeemu obadde oyagala bakulonde kuki? Omusajja okyayinamu dawuti nti tali creative. Ku byenjogedde yaleeta BET award out of his creative. Creativity yamuleetera award esookera ddala mu Africa. Creativity ye nemutuusa mu kubeera nga kaakati yebba wa minisita asoose mu bayimbi. Ekyokusatu, creativity ye n'amanya nti abayimbi bano beetaaga obumu. Bwe tugatta akatiba kano ne kano, gavumenti ejja kutuwuliriza. Eddie Kenzo n'agatta akatiba n'agatta abayimbi. Kkiriza obagaana jam session ekoze omulimu. Tulabyeko ku bayimbi be batwala mu zirihabu nga bavuddeko, bafiye, Badidi. Abamu bajja kugamba nti nedda Badidi bamukolerako. Yes, bameka abakozi abakoledde ku bagagga naye nga abagagga tebabafaako. Kkiriza obagaana tolina woyinza kwewalira okuwa Eddie Kenzo credit. Era kkiriza obagaana ne bwe nandibadde nga yenze pulezidenti, Eddie Kenzo n'ali mulonze okubeera senior advisor on creative. Ate nze ndalibadde ndowooza muwana oba minister, full minister of culture. Kubanga kiki kyatakoze gwe yasoma kiki kyokola okusinga Kenzo? Kiki kyokoledde abayiiya abakozesa emitwe gyabwe okubeerako bye bayiiya? Creativities tewali. Kwogera luzungu, kwogera vocabularies ze mwayiga mu masomero, naye nga tewali kyoteeka ku mmeeza. Bw'abeera ng'omusajja atalina wadde ebbaluwa P7, bw'abeera ng'omusajja akulira ku street, omusajja atalina wadde family, ng'essaawa zino ye pulezidenti w'abayimbi mu ggwanga ye yaleeta BET ng'ayimba mu lulimi Luganda, ng'omusajja n'akumaakuma abayimbi banne n'abasakira ensako, oba ekoze oba tekoze. Bannayuganda tukkirize where it is due. Eddie Kenzo bw'obeera ng'olina ky'omuwalanamu, muwalani at your own risk. Naye nga nze mbabuulira amazima, Eddie Kenzo bw'omusanga yeetaaga kukubira ngalo. Iffe ng'abalabako ku Eddie Kenzo ku layini yaffe ey'ekibuye, Allah w'amaanyi, era buli muntu asobola okufuuka kyonna Katonda singa aba yamuwa amagezi. Eddie Kenzo si mulogo. Eddie Kenzo si musomi wa bitabo nti Bayibuli yemuyambye oba Kurani. Teriyo mulogo ayambye Eddie Kenzo. Eddie Kenzo akozesezza magezi ge mazaale. Kuba gwe weebuuzeemu, Eddie Kenzo yagenda n'ayagala Rema Star n'amuzaalamu omwana. Imu abayimbi abali bayita abaakabi abategeerekeka, mwali Rema temumulaba, Eddie Kenzo n'abakuba busu. Eddie Kenzo gy'avudde n'agwa mu minisita. Bannange bannayuganda temukirabira kumpi.
Minister abeera VIP. Eddie Kenzo kimukakatako kati okubeera VIP. Ate kati naye wuuyo agasseeko omulimu omupya. Senior Presidential Advisor. Kati ze VIP. Ani atayagala kubeera VIP mu Uganda okuddako obeera weekoza ng'olina bubeezi nnogu. Inze Eddie Kenzo nawanika. Inze kennyini nakubaganako ne Eddie Kenzo. Naye nzikiriza Mukama Katonda bw'ajjawo omuntu n'amwambusa aba amwambusizza. Eddie Kenzo kati mukama wange mu buli ngeri kubanga byonna abinsinga ate kirungi okukkiriza. Ansinga erinnya, ansinga ssente, ansinga family reorganized, ansinga emikwano egy'akabi, ansinga okutambula. Kaakati lwaki tekinkakatako omuntu oyo okumuwa ekitiibwa? Nze musinga kimu bukulu nabitabo ne tebiina kye binnyamba. So mwami Eddie Kenzo, congratulations. Nsaba mwenna abali eyo muleme kwenyooma. Osobola okukikola nga Eddie Kenzo n'oluusi n'okusingawo.